Basaba n'abanyabo oyo mubiru smart yasuna ebyo kati. Get out. Mbuli otya. Abatuuliza mbalamusizzaako n'ebyo ebijjajja ekyala mwera. Tuliena ku Manduso. Ku Manduso mbalamusizzaako. Naye ojoga nnyo ekintu ekyo mubiru olimba. Anti zino gita twazaaliwo ewaka weeziri. Sokoddemu okubiramu eyo ennyirinyiri eyamubuna engoye eyo nga bw'eno. Muwulirize. Mubiri utekera ebintu byetumanyira lekerawo katujje lutandikira. Kale tweyanzege tuli ku Chabaside dakiika zidduse ebulaya 28 okwelesaawa omwenda. Mubiru smart lamusa kubawuliriza CBS. Abawuliriza CBS mbalamusizzaako nnyo. Amannya nze Sendi wa Mubiru Smart. Sendi owa. Era Sendi owa eri nno batuna balimanyi. Sendi walinnya lyange lyakikomanyi bw'okula kati mugenda munonya ekikaje musibuka kati fe abeekanyike muduma twagenda okulanga Mubiru si lyaffe nabaga buli abadde Mubiru agattekere kusatu Sendi wali jajjange Esulaiti Mubiru nagamba n'alaba batya nga nze omufuusa omusajja omukulu omuyaayo nagamba kagawera asatu kati nange yali yannyanga zaago kati nze Mubiru Smart gakola ssente ago amalala geeri bagampita waka ngeze mu kyalo kati Mubiru kubanga ngezesaawo okunnyonnyola abantu bano lwaki mu ggwanga lyonna nsazeewo ndeetegge obutereevu wano mu studios. Gwe gwani oli biki muntu awulira Mubiru Smart ng'amuwulira kusooka ategeere ki? Omuntu bwawulira Mubiru Smart kitwale nti ofunye omuntu ayebuuzibwako mu byakadongo kamu ate alina kyamanyi terera muzindalo bakufune gamba omuntu akoledde ekisaawe kyakadongo kamu okuva lwennegatta mu industry ya music. Mubiru Smart ye producer wano asinga ku nnyimba z'akadongo kamu ayiza abayimbi ennyimba abadirector ku stage ate nga ndi musajja mukulu abevuga nnyo ku stage egyo nakugukira ekitegeeza wasooka kubera bweru n'oyokwengira munda mu studio. Nasookera kukubira mu bidongo eby'oku stage mu shows gye tubeera eyo kiro nga tutiguka kubanze najja nvudde mu ssomero Embuule ku secondary kati gitemansimbi gitemu nagenda okumalamu omwezi gumu nga ngize nenkuba sho yonna nengiteeka wali gitawo gimanyi bulungi Mubiru Smart giteeno newonzija Mubiru soka tukubiramu ka basi dunia kubanga tibonna kebamanyi soka otukubiraako nzigenda niwo kwokya kajojo ebibuuzo soka tukangire basi dunia ekijja kijje. Yakubanga talandalanda akakaya nako omanyomo yateekamu ebigambo ebikulu yagamba Mungu akuwadde kyotagenda kuddamu kulaba muntu akuyimbira ebinyuma ate nga mukulu ate n'abisengeka ne bibaamu amasavu kanyimbe ku by'olumbojje mu masina bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkananga nakyo kimanyi nga yadde baageresa nti awakula ennumi kukyanga basudde avaawo mpawo yasika kugamba ekigambo kyewe ndiva walibaawo okunyolwa kikulu nnyo byetulimu kati era okunyolwa we kuli kw'amanyi ebbanja ddene nnyo kwegamba Mubiru kati kanzija obulago bunozi mukama waffe mukulu waffe John Michael Kaddu aliko Pizza Bond agambye omusunidde basi dunia era akusindikidde ezzike likulye era ezzike lyo ndilina ku ssimu kunangambye ndikuwe lwakuba talina ssimu yo angambye omusabulidde basi dunia n'atya kakati Maka Mukunja akutumidde agambye akwebazizza enteekateeka zino n'agamba nti kati kyalinze alinze naye ku lunaku lw'akafeero kaddoza gyali Mukunja owulira sense of belonging kakati
ekibuuzo ekisinga okububbya abantu abakadongokamu ne music industry ya Uganda Basudde yali muyiiya abamu bwe boogera yali muyimbi kiri kibasinga okwogera ennyo yali muyiiya yali muyimbi yali mugezi ku byonna ebyo yali ki Basudde teyali muyiiya teyali muyimbi teyali mugezi yali ki yali nabbi anti nabbi azibiriza bwati obubaka ne bukkirawo ekitegeeza bwe tuyita Basudde omuyiiya oba omugezi oba omuyimbi tuba tumuyisizaamu amaaso oba omuti obodde ekitagambika tuba tumuwewudde anti kati obunabbi bwobulaba yeye kati engeri waffe okumansi okusoma gye kwatukayo leeti yali bikubye mu katabo naye yasalawo okubissa mu gita musere nga mubiwuliriza okusoma akatabo temuli tuni enna gyonyumirwa kati kyava abissa mu ndongo owuliriza oyiga owuliriza onyumirwa kati kyekimuyisa nabbi ekyo era abantu bangi bava mu Amerika ne bagenda wali ewo okulamagawo kituufu ngabo bagenda ebubondo okufuna emikisa waliwo yeebase Basudde ye mufu akyalabirira abantu be alabirira nnyina anywa sukaali engoye ayambala empya abaana be myaka 25 ng'ali mu ntaana ne nnamwandu ali bulungi ne n'abaana bali bulungi ne nnyina ali bulungi kati wetagambikako yagamba nsaana nsabirwa enjira nkyassa kuba omuntu siina mwerere yali tumusabirire ddala omanyi okuyimba kwa Basudde kwali bwe kuti yajja mu 1988 e Kampala mu bidongo kituufu okwennyini omwaka n'afulumizaawo tteeka obudde tewaali mukyala mugerwa era wennyini omanyi bamutwala mu studio okuba ennyimba 3 gamba Basudde yagendera ku nkola eri gyeŋŋamba bano abantu anaazina takumba yatandikirawo bamutwala mu studio okukwata ennyimba 6 mukyala mugerwa ezo omuli baani yabawo ennyimba 12 n'agamba mulonde mu ezo kati eza Afrika ezakolebwa mu y'okuzaala kwali sooka onkubiremu ku mukyala mugerwa oyinza n'okuba tomumanyi musoma mukyala mugerwa part 1 bukoma nsimbi Sophia Giwulira mubiri sooka oluddire mukyala mugerwa wali wetandikira awo ensinga okwagala awo eyo Basudde omulimu omulungi gwe nagabana batusengako emboozi n'amawulire omanye ekyo ekigambo kyayogera kikitegeeza batusengako emboozi n'amawulire omulimu omungi gwe yagabana yagamba omulimu Katonda gwe yamuwa mu bunabbi abantu baali bagusudde nagamba abantu basudde omulimu omulungi gwe nagabana abantu basudde omulimu yali teyanyumyako nga benaga nti mbazira tono omulimu omulungi gwe nagabana yali agamba abantu nti basudde omulimu ye gwe yagabana omulungi gwamboozi namawulire kyovala byasingana music atambula mpola namuteekamu katembaako olwayi awo ne bagoba ne bagamba tufudde nadigidadigiza nateekamu ebinyanyanyanya n'abatwala akaalo k'ebubondo kantama sipiidi n'esukka awo ne bayingira esitoowa ne bajjayo ebintu ebikozesebwa ne babyambalira kati ekintu kyabasudde ekyo kigazi nnyo mu kuyimba kwe ne bayimbi banne bwe yatuukanga mugenyi era walingawo akakiiko akasunsula abayimba ye yajja lwa 6 ku weekend office tekola yayingira buyingiza ekisaawe yasanga kiggule yajja lwa 6 teyita mu kasenge ejja yagenda bugenzi nga nabbi bwabo n'abayisaamu eggaali ne bagiwulira olwo bagiyisaamu ne bagagiwulira naye bagiwulira kuba ne byasinganawo abantu abakulu abamuleeta nabo baatuka okwegomba omulabako baani olwo mu budde obwo abaali bamuzeeyi be muzeeyi daani mugula muzeeyi matiya luyima muzeeyi matiya kakumirizi muzeeyi segamwenge awe batyo bebaaliwo ba elders be naye muzeeyi Sebadduka ng'akyaliwo ne mukulu Sebata yaliwo mu kisaawe era nga munene nga waali kuba nga alina saamu wange ng'ekuba kanzijawo obulambo buno kati netujje tutandikirawo emboozi ndina mubiru smart Sophie Teddy waali wano iwange nga tuyogeda mbadde mukyawomerwa Kadongo kuba mbadde muli akakuba naye nga siwulira bwayimba akakuddiramu akamukyala mugerwako katusooke tuve nakadde katutwala embulango mubirusoka otusubire mukyala mugero ye betutwala musuubira okuwuuna eno nga bwakakuba eyo batusingako emboozi n'amawulire nziramukalasa benayogera tinno omulimu gwe neewanja kugukola eno emboozi gyenyumya wano
sikyekemu neziriiza ennyumyanyumya kati nayizeemu engeri ate gyembisengekaka kati nnyumyamu awo n'agamba kyabagalwa nkomyawo kyafudanzikira nenfuuka mukwano gw'abangi olw'okuyimba yebuvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu kino nkikubiza n'amaanyi nkikakasa gendongo si yeeyonoona abo bawatondebwa nandazze nnyo kanzireyo kaboozi ye basseruganda amusola mutya ebiro bino abaagalwa nkomyawo ebyensi tebikoma buli omwandabira ageewaabwe kwayo eri olufayiri yalugjayo byendabye abasinga obungi tebalumalira oluyimba lwe yali asiibulira banzire ebuddu munaffe otulabyeko nnyo byalabe tajja kusobola kwigumiikira okitegeera mutaga nti mbadde nsobola ku nnyanja eggaba naye amazzi nga ngula magule ekijerikani naye ng'ate eri oluzzi lubali mmanju oluzzi mukyalo tuli mmanju yagamba ngenze kulima nnyo enfuufu ettunke ekirungi ndibannangira baani bajja balewo enkabala agale ekirungi wennimira wewali siwasabe naye linnamukane sokolinde kati waliwo bannaye abawuliriza wano eno soko gituwemu awo kulayivula ejule amaze tujogera wano olwaleero so eddakiika nsigazayo bbiri okwelesaawo mwenda tugenda amawulire mu lulimi olungereza naye njagala okusooka kujjukizaako mikwano gyaffe kampuni ya Samona Products bakakensa mu kukola ebizigo ebyensusu n'enviiri nga biri ku mutindo okitegedde UNBS yakuonamu stamp n'ebikkiriza n'egamba abantu ba Ssaabasajja babikozese bakwagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogwa 2023 ogw'emirembe n'essanyu era bongera okujjukiza okukozesa ebizigo byabwe ku katale kwebiri Samona Products zonna kweziri ab'amaduuka amanene n'amatono mwenna munoonye ku Samona Products osobola n'okuba ku simu yaffe eya woofiisi eri 077 tusooke tumulemu katini ab'amawulire bamale okugatusomera then bwe tukomawo nga twakava mu mawulire ngenda kudda n'emboozi ngenda kufuna Samatias Walukagga naye abeeko byayogera kubanga ono naye muyimbi munne ate bombi bannabuddu abeeko naye byatubuulira then bwamaliriza tulyeko enkomewo naawe tulabe gye tunaamalira show ya leero. Sophie wanje olina kyogala ogamba mu Will Smart kyonna agenda kunkubira mu just akayimba k'ennimiro ak'ennimiro y'okubugamba sooka akola ekyo nga sinawo nagenda mubiru sooka otuwemu ennimiro y'okubuganga ennimiro y'okubuganga kale tweyanziza mu Will Smart ebintu bino bagala kutagala kunoonyereza ku myaka gy'emituufu mu Will Smart emituufu giri 65 akati okugyesibako kyate kyenjinoonyako kale ngenze mubiri oyaddamu ayanukula ye Nakitto Aisha Nakitto kale no keeko akuba kayita byendabye abamu bakayita mweraba ngenze abalala bwe batyo naye ennyimba ezo nga bwemenyere ebyabawagiza okuwa ennyimba amannya byava dda ndowooza olimba lwoni lwatuma nabawanuka kati oyo alina olimba luyimba ne Nakitto abantu baita esuuti ya Kawemba nkabira bulamu bingingi kati nabawanuka bamutuma nabawanuka naye nga nnyini lwalutuma munowooza empita nyingi nyawe zize zibaawo mpitirivu omwana n'alutuma ddole w'omwana so yoleke mungi yo basudde tulina obubaka obw'okugjawo Sophie obubaka kibwobadde kati nno vanga ku bigambo bw'ofuna essanga yadde erya bbeeyi mubiru oluyimba olwo kubanga lugazi luluyimba lwenkakasanga terwalina kintu specifically wekyali kitunuulidde wabula lwali lutuyimba ne lwetoloola obulamu bw'omuntu yenna
buli muntu abeera mu banne nga bw'amaze mugezi nze mbakira kyava agamba nti kutu yawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo giraba ko kutu nti eriiso ntyanga sibajuulira tobadde wagiraba ko n'eriiso nti kanzibirize ombuulire nti mpulira enjuba eri mu ssaawa nga 5 naye mbu neekutu n'akasambu akola naye eriiso yakola omukira naye ate waliyo ekyali oli yali ng'asirise nga tanye kale ebyomuke musa gobakati neboogera biki ebi anti kati basudde ye muyimbi yasooka okukola likodi wano yajja avuma bakyala ate n'afuna obuganzi bungi mu bakyala ekiŋambye sofi wali ndi yabeeranga ng'abajerega abavuma naye nga bamwagala nga buli wagenda bamwaniriza mu ngeri zonna era waliwo essuubi awo nti yali ateeka okuzaako omukyala mugere owokusatu ati eyokusatu ko yagamba amulegera ndisa okulya nti okumulira nawe waliwo kamya kati mu paati teyateekamukamya nagamba munanga ajja kukulesa emmotoka yakumenya n'obulwa n'empala oseeka ennamba gy'ovuga kati ebyakamya tetumanyi gyebyaggwera ate okuba mukama yamutuwamu kati niyali ateeka okuba alina kyapulaninga mu myaka gy'omwenda mu kisaawe yaleka ayolesezza obunabbi byonna yaleka abyogedde kale tusaba katonda amuwe ekyumula eky'emirembe olwaleero ge mazaalibwa olunaku lwe yazaalibwa nga 5 Desemba katonda amuwummuza emirembe mu myaka gya 5 awo ensi eno lwengitambaala namusuna we yeefugira awo emibiri gy'abaana abaaliyo omunanjulira ebirwadde byonna yabiwona naye nga ekikulu ekyali mu ye obunabbi buli yaleka abigambo byonna byonna abiwanze abalawe bamwogerako ngamba byonna yaleka abyogedde omukyala gwe bayita nakyanzi enjo ali nansana akutumiddeko nnyo sofi agambye mwebala akaleero ticha matovu Davis Bukakata agambye mwebale kasho kaleero kawoomu baaba sofi tebimundabire mwebale ennyumba ziratone yenze wayizijje kamwocha mpuliriza CBS FM Manduso nkubira Africa olwahamani basudde endoozi oluyimba olwo limu erayiriza enjogeddeko nti mu myaka gya 5 awo ng'ayogera ku bazungu yali ayogera ku bazungu bingi kamala okujjawo obubaka buno sofi simayo bwolinawo obubaka awo obubaka watabula bakujjukiza okubekwata bakuguze ettaka eritaliiko nkaayana leero ku myaka 64 singa abaddewo gye yali badde aweze egy'amazaalibwa neffe mu mutima gyaffe tukiwulira tukyamulina kubanga obubaka bwonna akyabutuwa basudde gwe baali bawulira ng'ayimba nebye yali ayimba omanyi oli bwawulira basudde ng'ayimba ofutandika okufuna ekifaananyi kuba ebiseera ebisinga abantu kye bayimbako ennyo kyabeera ali basudde ono mutumenyeremenyeremu gwe tunnyonnyola ekituufu basudde yali atya mu bufunze bwe ng'omuntu how was his personality nga bwe twogedde nti yali nnabbi gamba yayimba nti omanyi okuyimba nnyimba byendaba ayitaayita bw'asiŋŋaana abalwana n'agamba ono nno walibawo oluyimba okusinza ku lutalo ngoluka kwayo muyimbi bagamba mu mboozi ye yanyumyako n'agamba mu mboozi ye ng'anyumya n'endongo yagamba kati abalina amagezi basigadde kulaba mipiira na bigo kubanga okuyimba edda omuntu walabanga matendo mugwokuna nomanya mugwokutaano wakati kulaba kejja mugwomukaga kabuladde ejja kati newe spacinga wetegeka enoga kati nyina okulaba sebatangaze n'abayimbi bane kafeero n'abayimbi be n'ojjamu ekyokuyiga naye n'agamba kati wano ensi ekisaawe ky'okuyimba gye kiraga omuntu ateeka kuposita abayimbi 10 ekigambo seba takyatya okussa ku siteegi ate waliwo atatya kukiteekawo naye kati abalina amagezi basigadde kulaba mipiira na bigo kuba yo teryakunama kati yali muntu ng'awabula nga obunabbi yabuyisayogera dda naye byetulimu kati byetulimu kati anti nze kyeŋŋambira nti yali nnabbi kati nze ekyange kwensikatiriza omanyi watisaapu zino zetuliko nazo yaleka aziyimbye anti alina oluyimba lwe yagamba nja kgenda mbalaga enzira ate bwe ngisiimuula kati tolaba watisaapu w'omuntu obubaka n'obunonayo yaleka akiyimomala okuweereza enodiriitinga delete for everyone kati omusajja oyo kyova waliwo kamani wasudde fans club ne ku Facebook kwennyini kuliko page eriko amani basudde fans club mbasaamu nnyo ekitiibwa bonna gye bali abawagizi b'amani basudde bagendayo ne balamaga ne batwala awaadi nange mwendiza engoye zino zolaba olaba wamma ndi memba mu fans club yabasudde nja ne mbasomyamu gitaawo kati kyenkakasa abayimbi bonna abannansi bonna bw'oba otutta omwana mu ssomero muyigirize awulize ennyimba z'abasudde bw'akoma omuteeremu ziyigiriza nalyo essomero liri awo essomero ddamba liri awo era kyeragisa okukola essomero etuma hamani
oba secondary mu ngeri yonna secondary school ante ebeera nzibu kozi wotutandikira eno primary baamu n'okusomesa Oluganda ne ku secondary tiyambuka yeeyo bigendayo twambazanga ejjembe ku secondary nakwogera Luganda abakuwa kaadi kwogera Luganda kozi wali komansimbi embuli kakati mubiru olulimba olulaba ekyali musaba omanyi bangi ku Facebook obedda muzinsaba nziraba naye nga bumanyi obudde abamundooza ku sho bazze buyise ezimu nga tunazikubye dda Seru Fred yagambye anyumiddwa nnyo asaba akayimba budde owedda kanyumire ku bonna abaagala kadongo kamu mukazannyeko awo n'agambye byetwala be Bulaaya simanyi Furege ejjukira omutaka Boko oli otya Ticha Matovu Davis Mulisa Umaru agambye program ewomye nnyo Jackie Tumusiima ali Kenya agambye neeyaleero bingi tubadde netubimanyi tubitegedde Sekabira Geoffrey tweyanzege Mayanja Roger rest in peace tetujja kukwerabira kale bangi baweereza message eziwa neza Facebook eza WhatsApp thank you so much for the show Sophie Mundabire Salide Rat ku KIU Teacher Pascal Chikomeko Ronnie Junior School Ebulenge agambye ndabira mu biru smart yebale nnyo nze ali kuduuka wansi wa Vienna Masaka kwe tuli nnyo mwebale nnyo amani basudde shebadde nsufu nze Musa